Kampala emabega tubadde tulaba ng'ogugulana n'emmeya wa Machel Division Ali Kasige Nganda Mulyennyama nga twebuuza nti ensonga zivaawa abamu nga bagamba nti si bya mupiira nga bwe tubiraba ne mutunuulidde kalulu ka 2026 kubanga mulabika okwevuganya ku ntebe y'obwa Lord Mayor ekituufu kyekyo ekibagugulana Lameka wampadde sabudde bwenkana ki bw'obanga CBS obudde bwa wano mbutwala nga bwa muwendo in fact singa obudde bwe mbadde wano wakubunsasuza tebantwala wali ku account sira nsasudde sente nyingi nzikiriza obudde bwe wampadde ndeke kudda ku kusongasonga ndabe kudda ku kusongasonga tugende kusemasonga kale tuyanziza mwebale kutuyira ttaka mu binnya kubanga kuliko ne limuyiyemu olwaleero ebivadde wano ku masengere ate enkuba bwe gize netandika okuliteekulula lyemuyiwamu enkuba lyetwala mu myala ate ne muleeta n'abalijja mu myala ate muli ezo z'ensonga zetubagamba Lameka era nzawe njagala okusimba ekinyusi okusimba essira nti olwaleero batusaba na accountability aba Road Funds Authority baagala accountability nga bagamba nti sente za road fund zebazze batuwa tezikoleddwa accountability. Okay. Kakati tutadde amaanyi ku nsonga eyo ate onosanga omuntu ng'akulima empindu kubanga sente ezo okuziba ebinnya ne tuteeka amaanyi ku nsonga ezo ne tugamba nti bannange wait a minute fogwaffe ogumu gwa kalondoozi tuleetere sente ensaasaanya yaazo eyo ensonga nkulu nnyo. Okay. Ebinnya ebizibiddwa ku nguudo mmeka ne sente ezibigenzeeko buli mwaka tulina okufuna obuwumbi 26 kale sente ntono naye mu butono bwazo tuzikozese bulungi era kyofula kati Mwami Museveni yagambye nti kale luli baali bakatuwa kubanga twagala na kufuna accountability but technical bali batugamba nti kweza 26 n'ekitundu eza road fund ezokuziba ebinnya siri kuzimba nguudo waliwo ezokuzimba enguudo n'okuddaabiriza mu z'okuddaabiriza nga bagamba bakatuwa tulina obuwumbi 26 n'ekitundu bwe tulina okufuna naye Uganda Road Funds Authority nga yeegamba nti bakatuwa obuwumbi 21. Okay. Nti naye ffe naye no mu kitongole nga batugamba twakafuna obuwumbi 11. Kakati ntwebuuza ekyo kiri awo zibuliddewa twayita olukiiko olw'okutongoza akakiiko kaffe aka roads committee mu mateeka akaliko road mayor bameeya b'amagombolola ba MP kuliko executive director kuliko director wa engineering kuliko ba engineer b'amagombolola ne ba town clerk ako kali mateeka mu Road Funds Act tukatongoze ate era minisita Kyofa Togabye n'ayingira mu nsonga ezo n'agamba nti nze ye alina obuyinza ayisa olukiiko mu imperial yalo mukabakama bange nga bannakampala be bandonda simanyi polling station mukulu Kyofa Togabye gyalonderako mu kibuga Kampala sigimanyi. Okay. Agati ate naye tweberere n'abamazima mu myaka nga 3 wali owuliddeko erinnya mu kibuga Kampala kye bayita Kyofa Togabye myaka nga 3 emabega yakajja mu kibuga yes yakatuuka mu Kampala tannaweza mu myaka 3. Okay. Abadde eyo simanya nakaseke ng'akolera Salimusale eyo ikapeeka. Okay. Nga mukozi wa kufaamu wa Salimusale yabadde musuubuzi nga ne mu kibuga mwali ng'asuubula wa bwadde mu dduuka lyawa mu katale kaawa mu ndoomo mu luddawa nga tumanyi abasuubuzi abali badde mu kibuga Kampala wano nga Kyofa Togabye asuubulira nkugambye baagamba nti yali mukozi mugundi namunkekeera olw'okubanga yali kitaawe simanya bwe bazirwanako kakati najja n'aveeyo eyo n'ayingira ekibuga situgaana bw'obozze kubanga buli ajja tumwaniriza naye bw'osanga abataka ku kyalo nze ekijja kyaffe ekikulu ekyekibuga ekyaffe ekya Sudi Kibwaza alajja Berikado lyamaga omuva Kitangaji Mwamudu kiri awo Bukoto ensimbi ziwoomi. Okay. Jjajja ng'owokubiri we bamuziika
Enkutawo. Ebukutawo waba bidandisali. Ewansibirwa bwoba ogenzewa owente. Naye nga wolina ekijja kyaffe. Sudi Kigwe wagalamidde. Musajja akaawa agalamidde awo. Be bajjajjanga abo. Sirimani Gaffe Singo agalamidde awo. So ffe bwe twogera ku kibuga ekino e Kampala twogera ku kibuga kyaffe. Mwami Kyofa Togabye akyogerako ng'omugenyi mu kibuga. Aganti mukamawo ne reporter eyo ntutteyo lwakubanga njagadde ekifaananyi kino abakiwulira tukibasiigire bakitegere bulungi. Si mutaka muno, si mulonzi. So si mukama wange. President yamusindika okumukolera emirimu gye gy'ebyobufuzi. Waddembo gikola naye atuleke tutereeze ekibuga. Waddembe okola ebyo simugaana sinza alina obuyinza obumugaana waddembe naye aleme kusaatuukira mu kibuga. Kakati eyo nga mbadde nkufundizamu nti twamaliriza njagala tujje nti yaliwa ng'agamba nti mukamaawo akusaba na report buludime etaleta report ate batuuka babibuuza yire bulime gwe oli wansi we naye tumuwa report. Kyofa Togabye alina okumanya waakoma. We Kyofa Togabye ovudde Nakaseke wali jjojjuzi ly'abalamu mbojja kusaba Lord Mayor w'ekibuga Kampala alipota bitambula bitya ngani nga mukamaawo yasindikibwa president amanyi waakoma bw'aba ayagala atandike impeachment n'abamusookako bagikolako bw'aba kyayagala akujjamu obwesige atandike process ey'okujja bafranka tumwebaze bagitandikako ba Jennifer Semakula Musisi bw'aba ayagala ng'agamba nti mukama wange kale ajja nsigukula njijewo mu State Hall bw'abanga ye yanteekawo mukama wange ajja nzijewo. So bino tubyogera tulina obulumi oli ayinza okugamba nti kwagonga oyogeza busungu tulina obulumi tumanye ebigenda mu maaso. Bwe nkutemera miliyoni $2 288 ezaleeteddwa ku nguudo ne bambamu Kyofa Togabye bwe bazitematema okuzeegabanya miliyoni $288 era ebyo byolaba ayomba twabakwata ewaluma. Nze nagenda mu Africa Development Bank nagenda paka ne ku kitebe kyabwe gye batuula Abidjan mu Ivory Coast natuuka si kulemesa mwala gwa Lubigi okwanika obubbi obw'ensimbi ze batuwoze nga nkozesa doctrine gye bagamba odious debt. I'm a lawyer saagala kukyeyogerako. Waliwo doctrine of odious debt nti singa World Bank of Africa oba omuwozi w'ensimbi yenna akuwola ensimbi eza development yeesuulirayo gwa naggamba ensimbi ne zitakola mulimu gwe ziteekeddwa kukola naye abatajja kubanja ziba zifuuse poteya. Kati atuwoza ensimbi alina obuvunaanyizibwa okulaba nti zituukiriza ezo kyeziteekeddwa okukola. Toyinza kwewola miliyoni $288 ke katabali kakamu zino ezaakajja okukola enguudo nga tulina okukola enguudo eziyembye ennyo ng'olw'ekiteezi, enguudo embye ennyo ng'olw'essalaama, nga luno olw'essentema. Enguudo genda wali mu Ndeeba olabe ezo enguudo Suna 1 Suna 2 Wamala Road, olabe ziri eriziika Bega Road, kati olabe zino zonna kale Portobello Road, genda mu industrial olabe ebiguudo, genda ku Sapolo Kagwa, zezo enguudo ezimu ze tulina okukolako eziri ku ssente za Africa Development Bank nga tugamba nti waakiri tukoleyo kilomita 2 ne bagala tugenda kukolako kilomita 69 mu kifo kya kilomita 2. Tulina kilomita 12,110 ez'enguudo eziriko kolas ziri 647. Ekyo kiba kibuga ki? Bakyofa Togabye kibakwatako okulaba nti ffe ekyo kituluma, ffe tulina obulumi naye bo tekibaluma. Okitegeera? Akati ne tubagamba twagala accountability ne bagamba buli kilomita egenda kumalawo billion 15 tugamba okufana obutanyagwa baga nti wa inflatinga zali billion 8 pa ekirungi parliament billion 8 zozimanyi. Minister Kyofa Togabye yagamba nti Lord Mayor yongeramu ebibye nebale byaffe biraga billion 8 lameka kibanga okugenda ewaka omukyala ewaka oli wange simanyi omukyala wa Lugave wakimbadde mmanyi wankima ndi mukoddomiwo kakati no tsanga omukyala ewaka nomuga nabukalu owerugave namigadde olugave ogamba otya nti ekyennyanja wakiguze akakadde kamu
nakutte ku sente ze zewaka najja kakadde nagamba aguze nagamba mwami olimbala mmeka sagiguze kakadde nakiguze emitwalo 5 owulira otya nagamba nti yakiguze emitwalo 5 sakiguze kakadde naye kyanyanja kimbwe kiti obuwumbi omunana bwo obutono ku kilomita emu kilomita kantu katono bwe kati ate nga balimbye nti bagenda kuteekako obutale bitwatulamu tewali butale waliwo ettaka libaguze eryokuzimba obutale tebagenda kuteekako toya ez'emirembe naye byakulimba bagenda kuteekako bino na bino nga tebiriiko buli kilomita bagibalidde obuwumbi 15 ye bwagamba 8 kati ne bwaba akugambye 8 kame tumugamba iso sente akatabalika kamuzaali badde zikola enguudo nnyingi ekyo n'okiteeka wali ne bagamba obuwumbi 307 tebagenda kugula ettaka lya Bosco Muwonge mu Kisenyi mubataddewo smart city simanya expo oba simanya smart city bazaar manyi programu eno nga sinava wano ojja kuba akalango smart city bazaar mukirirawo mu Kisenyi mwenna batambuza n'ebimotoka bagamba buli omukirirawo bakuwa ekifaananyi nti buli abuliddwa okolera kirira ku smart city bazaar eri eyo kifo tekijjo bwe batyo babalimba ne ku Usafi ne bakwata obuwumbi 41 ne bagula ettaka ne babagamba nti mukirire mu Usafi kati babagamba mukirire mu Kisenyi obuwumbi 307 nakugamba era njagala okuddiramu mwabatuuliriza oluusi bwe tubagamba mutuulire muleme kulowooza nti tulwana mulodi nsaba ensonga egikwate mwemba mukuwumulako wano tugitandike naye mulundi gumu ampuliriza okwago lodi mmere tugambe olwetuwumuliddemu nti bannakampala ozzo bagamba obadde ku nsonga za Usafi ne mu Kisenyi nti ensonga zino tubagamba nti bano waliwo abakukusa omunyago mutuwulirize ogamba otya ettaka eryerere n'ogiyita smart city bazaar ekifo ekyerere nga bakigenzeko obuwumbi 307 buli kilomita buli eka bagiguze obuwumbi 37 buli eka basasula tebasasula bali babyogerako bogezi toyinza kumanya we nasembera okumanya nga bakyalemeddwa okukkaanya engabana nga waliwo abagamba nti baagala $1 million omunyago gwabwe abakulembeze abamu mu kibuga nti omunyago gwabwe ye kati yaabwe bo kye baagalako $1 million 25 nga ye omwami nnyini ttaka atunda aguza gavumenti oba kesi abaga nti nze nsobola bawako $1 million 10 ekyo njogera bwino nga bakyakaayana meeting eyasembayo Kashaija n'agamba nti agenda kuwandiikira General Museveni mu gavumenti eve mu bintu bino bijjuddemu emivuyo nga mulimu n'abalina ettaka lyabwe be balinyagako nga mukyala Namirembe n'abalala era Namirembe yagenda mu kooti ajja ati mu Kisenyi bamumanya mu Kisenyi wamu n'abalala bangi waliwo ne families endala zagenda mu kooti akati nga bikyalimu endooliita ezo bano baagala njawulo bano battaka babanja bano bagira bati kati naye yo ebimotoka byo bitambula bikunga abantu nti bagendewo nabagamba golooza oyo abagamba batukane bagamba nti bagenda kumalawo ebbanga tono ate baveewo nga bagala n'okutwala ettaka lya Nakivubo settlement nalyo ne tulwana era twasooka ne tuli basuuza naye era tebannabivaako kakati ze entale eziriwo nti bakutimba bbula nga bo balina omunyago gwe bayisaawo yes kyofa togabi yatuuka n'okugamba nti ye anoonya sente zakutwala zakugenda simanya mu campaign Nakaseke azijja mu kibuga mbwagino zijja wano mu kibuga Lukwaga n'ekiiseemu biki bintu tuwe bityo kakati ebyo zembeera zetulimu ezo njagala okumalayo wali ku nguudo katono nnyo mu $1 million 2.88 ye trillion bateekamu obuwumbi 41 bwezo zakuliyirira bannyini ttaka abawaddeyo ettaka naye ate nga abawaddeyo ettaka babagamba baliweereyo ku bwereere era awo nalina okusika omugwa era mbadde nakwo kungi nnyo ne bammeeya bamatiza abantu nti baweeyo ettaka ku bwereere bagamba bannange temugenda mu bintu ebyo nze nga supervisor wamu nga immediate supervisor ensonga eyo mugigendeko mpola
mu budget bazitaddemu ezokuliyirira abantu abawaddeyo ettaka lyabwe ebikomera by'abantu ebimenyeddwa na buli kimu naye bakuga nti ate abantu baweeyo ettaka ku bwereere zinaani azitwala nga batadde $1,000,000 15 bwe bumbi nga nkaaga mbwezo za kulondoola tubabugaza mugenda ziwani nti mulimu ne auditor general alina budget yeri gavumenti ya ggwanga lyonna ate afuna kuzanguudo mulimu nti bagenda kugula baasi 50 ecobus ez'amasannyalaze ezitakozesa amafuta gano ga bulijjo ekendeza mbu kujjamu baasi 5 ne tubagamba nti mugenda zipro walinga mutya tebabikunnyonnyola mbo bagenda kuteekawo baasi dipo bagenda kuteekawo obutale bw'abakyala bagenda kuteekako toilet ebyokuwuddiisa nga bwe baakola ku ssente za World Bank nabannyonnyola wano oluguudo olwerweza buli aluliko kati nga kuba kati oteekwa okubanga engeri CBS gyeringazi kuteekeddwa okuba kali ku luguudo olwo ng'aluvugirako kati ng'awuliriza CBS gwaluliko manya olwo baaluteekako obuwumbi 93 nga lwa kilomita 8 buli kilomita nebalawo akawumbi 11 obuwumbi 11 buli kilomita obuwumbi 93 kyanjawulo kyekiruliko ate kuliko ki baatugamba nti erina kubeera lane 2 dioleni ng'ereeta 2 nezaayo 2 n'amataala agaakanga wonna walinga emisana nga n'empiso giraba naye genda kola bwe butaala obuliko bagamba bajja kuteekako emiti nga bataddeko ekibira ekibira ekinyirira ekigira bweti nga bino byogenda naye genda bateekako ebimuli amamanyi hibiscus byebimuli bino ebyeru n'ebya red nabiki jasi bumulimuli bwe bateekako ebutyo n'obusansa obuto bwe buti nabagaa singa babuuza at least abaleeta emiti gya Royal Mile wano egya Kabakanjagala wakini ne tuteekako Kabakanjagala ebbali ngiresinga egiri ku Royal Mile obuwumbi 9 oluguudo lw'egundi lwamala obuwumbi 7 olw'erukulinaŋŋanda ziri kilomita 7 buli kilomita obuwumbi 10 naye emmotoka zibula kwekoona nga ziri kuli eve mu nnyonyo neve no ku madirisa emakindye ku barracks zibula kwetomera eziva ku mubaraka nezituka kagamba ne bakuwuddiisa ne bakulimba kujja kubeerako kino kubaja ne bigenda Akashi Avenue eyo ne bagamba yamalawo obuwumbi 9 ng'ogigase ne Ring Road neri Ntinda kakati bino biggwerawa kubanga tubyogeddeko okumala ebbanga biggwerawa ffe twabitwala buli wamu mu kanso tuddamu ng'ennaku z'omwezi 10 olukiiko olukulemberwa Zahara Luyirika Right Honorable nga speaker twali n'akaleega bikyanga tubagamba mutuwe contracts mutuwe bills of quantities mutuwe bino byonna ne basooka beediima oluvannyuma ne bazituwa kati kansala ne bagamba olukiiko lwa Lord Mayor Seeke luddemu luziitemu biwandiiko binene we biti tunaatera okumaliriza omulimu ogwo kansa eddamu tubawe ripoota parliament ne tugenda natwala petition wa leader of opposition Honorable Mpuuga n'agisoma ku floor ya parliament ne bagiwa akakiiko ka infrastructure enoonyereza enkya bayise technical team yonna ogenda mu parliament babitebye nze bampise ku Lwakuna n'abannange naye era mbawandikidde nyinza obutasobola kubeerayo kubanga ate ku Lwokuna lwe twagala okuteekawo kano akakiiko aka roads committee akaliko bamemba ba parliament ne bameeya era njagala okusaba ba MP mukulu Kawalya muganda wange Honorable Kawalya nga gwe shadow minister wa Kampala kubiriza ba MP bonna babeereyo mwenna mubeereyo Honorable Malinde, Honorable Nyeko, Honorable Sejirinya, Sewanyana, Honorable Ani, mwenna tubasubira bannange mujje mubeereyo tulabenga ensonga eyo tugikwatako IGG naye tumusuubira kuba twazitwalayo Madam Betty Kamya manyita ava ku CPS awuliriza nzikiriza muweereza eddoboozi yatugamba agenda kuteekawo special unit mu IGG ng'enoonyereza ku KCC eyokka ekyo kinene kubanga IGG office enoonyereza ku ggwanga lyonna naye yagamba ngenda kuteekawo special unit ng'enoonyereza ku KCC eyokka kyala Betty Kamya ffe tulinze ekinaava ewamu so biggwerawa ffe ogwaffe tuba tugukoze ampuliriza oli kumando so dakiika no zigenda tubuzaaza naga nti ennaku zayitako mu Kampala n'ebibuga ebirala biwunya kasasiro wali buli wamu naga nayisa etteeka nti buli mita 2 muteekebwemu ekipipa kya kasasiro mu Kampala muno ne mu bubuga obulala municipal cities n'ewalala
ng'ekipipa ekyo kigibwamu kasasiro obutasukka nnaku 3 ne bwe ziba olumu oba 2 kibeere bwe kityo batekewo engeri y'okukwatamu kasasiro oyo mu bbanga ettono erijja n'ebiringa ebyo ebibuga bisobole okubeera nga biyonjo. Ebigambo by'obukulembeze eggwanga mu Kampala mu biteekesa mu nkola. Ekigambo ekyo kiwanvu era ffe twamugambye twabadde tusuubira nti anaafulumya executive order yali badde asoma KCCA ordinance oba no local government Kampala capital city ordinance ya 2000 yerambika bulungi nnyo kasasiro bwe tulina omukwatako eyogera ku butya bwe tuteekayo dustbins mu kibuga bwe tuziteeka mu maka g'abantu n'amaduuka bwe tulina omusomba tumutwale ku landfills ne bwe tulina omurecyclinga n'ebirala n'ateekamu n'ebintu ebyenjawulo nga organic waste commercial waste ebika bya kasasiro bingi waliwo clinical waste kati clinical waste oyo tuteekeddwa okuba ne incinerators mwayokerwa n'ebintu ebimu kati nga byesitaza n'okwogera ku mpewo naye lwakuba twogera kasasiro munzikiriza nga sanitary pads ez'abakyala zaali badde tezigenda kiteezi pampa zirimu ne kazambi nezigenda paka ebyo nga tulina okulaba butya bwe tubikwatako amateeka gakirambika bulungi naye newunyiza nide yasini nendagala tusooka tufundikire ne Lord Mayor n'oluvannyuma tudde wa RCC twogere ku nsonga z'ebyokwerinda mu kibuga muno omulodi nga tugenda mu masimu omulese kujungulula wanje omulese asaabulula ebyenjogedde tugenda kwogera ku nsonga za byakwerinda kubanga bali mu security ate ebigwawo kati biri mu security si kusaabulula bya Lord Mayor kubanga banafuna Lord Mayor ye political head w'ekibuga kyabayogedde tulina kukiddamu nga ndidde ani nga kyofa balina kuba bukubisa luti kubanga etteeka balwana balikyuse nti Lord Mayor si aba political head minister yababeera ku biseera bya mukyala Betty Kamya netulwana naffe mu parliament ekyo nekitubasuuza waliwo hajati saka wewakiseka agenti mbuliza Lord Mayor nti okulwanagana kwe balimu ne Honorable Kyofa fenga abantu ba wansi tekutulesemu nnaku naddala wano mu Buganda enguudo obutale byonna biri mu mbeera mbi so ng'enguudo ziri ewala zikoleddwa n'obutale obweyo nabwo bukoleddwa mbalala obutale bwazimbibwa tebalabanga okulwanagana kwabwe ng'abakulembeze okweraga eryanyi ate ffe bannakibuga kutulese mabega katukiddemu lumu n'ebirala naye amasimu nga 3 ndidde ono yali badde nesaawa yiye yali gimpadde ngagamba nti omulodi kaaliwo mukama wange kale naye mukadakiika kamu abeebakubya amasimu mwenna mwebale mukulu Seremba mulyakimu Hajati Saka yakuweerezaawo message in fact kansooke ku Hajati Saka then mpumbewumbe nti okulwana kwaffe kusika tekubafiiriza amanyi mpulira nga nzitoowererwa Hajati Saka mukwano gwange abawangalidde wakiseka amanyi bye tuyiseemu mu kusika omugwa okwo Hajati Saka okimanyi bulungi mwe twasuuliza kano mugenyi akatale ke wakiseka n'abalala abaali batutte obutale tebyava mu kugamba nti twatuula butuuzi kati muyinza okubaawo n'obutakkaanya ng'abakulembeze be wakiseka naki naye at least nze ogwange nagukola ne ngusuuza kano mugenyi eyali akatwala kati bino ebyammwe ebyabasuubuzi musobola obyandolinga naye ekyosooka noga kyava mu kulwana kwa Lukwago era nenwana ekyapa ne tukireetaawo kakati bino byonna bye tulwana eby'enguudo sente sigamba nti zijje mu nsawo yange nkunnyonnyodde wano akatabali kakalamba akewole trillioni okuva mu African Forum nga njagala zikole enguudo bannayuganda bafune enguudo ennungi ekibuga kiwooma nguudo okusooka bw'obanga oyagala feesi ekyuke yes jamu akendeere na biki ffenna tubonaabona kyekimu nze okujja wano nninnyeka bodaboda okuva ku City Hall nga sisobola kutuuka mu budde okusanga program lwa jamu naye nga nze nange naalyagadde enkola ekyo flyover ezo ziba zitaddeko sente nnyingi naye balaba bye bakola so ebyo bye tulwana
kulaba nti mfunamu mweke nyini. So tugamba nti nze kakati kankubuuze kino ne mkulundidde bwana abayogera nakiyogera ebya security bagenda ne bagamba nti bakwandisa boda boda abataddemu ebya security bajja nga ono noba program abayudisa ne banyonyola bamutegomba bakiyimba bani nga mukama waabwe ekyofa togabye bagamba tuwandiisa bya security simanya tuwandiisa kiti ne bagamba wa boda boda leeta emitwalo 6 n'ekitundu otendeke netufaafagana actually sijaga netufaafagana kuba olwo nalulwana mu bakulembeze mu kitongole olwo mu single handed lay nembagamba bannange kanwana olutalo nja kukozesa kanwane nenwana nembasuuza omunyago kati omwana wa boda boda gwe bali banyago 6 n'ekitundu tafunamu gwe omwana wa boda boda ali eyo gwe bali banyago 6 n'ekitundu mbuulira tofunamu kumukago kitundu owa taxi gwe bali babako sente ze nakati era nkyalwana na zine 12 babasololeza bweru wa mateeka era nagamba Rashid Sekindi akulira aba taxi ndi Rashid Sekindi temusaba kusoloza sente mujje tutereze akasolo akatonotono aba taxi ke bagenda okuwa katonotono nabo basigale nga bakola naye kakayise mu mateeka kati wali musolo gwonna guli mu mateeka era baba bakutte bujega okugamba sasulayo omusolo ngo wa taxi waliwo tteeka liteeka omusolo ogwo gw'amagezi gwa district si gwaffe gwa wano Kampala. Kakati byebyo ndooza mulya kimu Seremba n'abalala byawadde bagamba nti entalo zetulwana sizaffe nga buntu sirina kyenwana kya buntu na mwami kyofa togabye naye mugamba bakusaatuukira mu kibuga Kampala ensimbi zikola emirimu gye ziteekeddwa okukola weesonyiwe emirimu gyaffe gye tukola yatuuka nogamba contractor mbaganye tebajja kujja mukesise ne contract mbagambye amanya agenda nayogeza ebyanya yagamba contract mbaganye tebajja ziba mugamba zijja kuteekebwa ku mmeeza kati byamukalira ku matama mubuuze contract lwaki zajja nga yali tezijja kubaweebwa twamugamba osaaga nno tujja kufaafagana nawe yagamba boda boda mulinde deadline etuuse wajja kusigalawo kasanvu tugende ku street tuzibaloba ziri kasanvu zokka eziriwo toyanze so mwami kyofa tugabye genda mpola ku kibuga Kampala. Okay.